The Newsroom, where untold story is revealed. Kati beno be batabangula eddembe bano bennyini abatugamba nti baleeta emirembe gye babadde bali awo bawoza simanya amenunula be batabangula eddembe balamu tubayita balukomba magosi wabadde ng'olaba nnyo tweet za muhoozi nga balamu avaayo okuzikungiriza nakuba mu ngalo osobola okugayidinga ku kitaawo n'omugamba muzeeyi ono begobeeko kaja ab'amabaati baddawa ababba amabaati bakwata bukwasa abaana bali bagezaako kuteekawo embeera okulaba nti babanja sente kati oyo ye ayalaga kuzimbya ku CV nga twafuna bakatumba oye babadde nga ba political moles kino kyagezaako kupushinga tekina we kiraga nti munnabyabufuzi ayagala enkyukakyuka gavumenti ekyuke asamba awa mwami Museveni maanyi kusigalawo amateeka ga citizenship galikiriya bagashumba bakimanyi babazalira wano lwaki bo baziina bankusere batuveeko baleeta ekyabavandimwe ekigaana kati baleese uvumbo abadde yewaabwe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the Newsroom agenda maaso n'okubeera nga otulaba kyokola kya mwendo mungi njagala okubeera nga mbebazaako naddala egyo gye mutuusaako engalo mwebale nnyo mwebalire ddala akabanga kabadde kanene naye ate era tugamba nti abadde Katonda era mwe mutufudde kino kye tuli ku kadde kanene kennyini. Ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ekibiina kya National Resistance Movement kifuuse resistant ng'erinnya lyakyo bwe riri nga bagenda maaso n'okucelebrating emyaka 39 naye nga bwe tubala abalamuzi b'emyaka nga 45 President Yoweri Kaguta Museveni okuva we bagenda mu nsiko era n'avaayo yakola statement eyasinga okutunyumira gwali mwaka gwa 1986 madala ga parliament n'agamba ekikola obubi Africa be bakulembeza abalwa leaders who gets drunk on the what kubukulembeze abatukulembeze abatamirira ku buyinza ne batabuvaako nagamba most especially Uganda Daily Monitor yamukwoti nga byali bigambo bya President Museveni nene saawa eno tukyamujjukiza ebigambo ebyo taata bye wayogera ng'ate naawe ofuuse omu ku ebyo bingi twalabyeko Prime Minister wa Uganda Nabbanja nga bamugoba mu Busoga eyo wabadde zitikamuli ng'abagamba bana NRM ku myaka 39 gye tutuuseeko ekoze enguudo nnyingi wala eno wonna bw'otuuka wano abantu bamugamba genda ng'enguudo za wano mbi ne bamuyisaamu eggaali. So ensonga nnyingi abaagala obwa president nga bangi. Mohamed Nsereko yaleese ekisinde ekipya bakita PF something like that, FP frontline something yaleese ekisinde ekipya then kwoteeka ekya Dr. Kanokiza Besigye n'ensonga za Besigye ogamba nti akyali mu kkomera abamu bagikozesezza nga advantage ogamba mu abalala opposition mukozeewo ekyokumubanja n'ebirala bingi. Sooka obuze kuba tulaba abalabi ba Beyond the Newsroom tubalamusiza mwenna abali mu Uganda mu nsi z'ebweru abali Canada, USA, Bungereza ne mu United Arab Emirates abaana abaliyo betulinayo betuweereza okukola emirimu mwenna tubatumidde nnyo. Amanya agange Julius Caesar Kyabeeyi nga bulijjo omunkuseere tubaawo wano era onyirirawo ndaba ova kundi akomasala oba nina kati omukyala seba nteekamu akasente eyali awo bamuyita mukyala Veni mukyala Veni wa Geli Tours and Travel bali awo ku Raja Chambers Parliament Avenue F1 shop room number 30 floor 1 room 30 bakola ku bya ticketing kutwala abantu weeru okitegeera woba oyina zino zi tours zosobola okukola
cruises. Oli mwami oyina mukyala we oyagala mutwalako ku holiday honeymoon omuteekeko eyo mu honeymoon akolerako buli kimu na booking tiketi zonna visa. ate waliwo n'amasomero agatandise okutwalako abaana ebweru w'eggwanga nabyo byonna bikolako bamuyita mukyala Veni nze ayagala ogenda okuba ekyo yanfunira visa byonna bikolako byonna kasoba ng'oli makubo matuufu abikolako. Okay, bwatyo nno bwatutegeezezza omukulu Julius Kyabeisiza nze Deni abatuusako ensonga tubeetondera Julius ono gwe mulaba yagenda ne yeekweka ku weekend ne tutafuna program ya weekly recap ensonga naye azibategeezezza gye yali. Julius NRM ku myaka 39 gyemaze mu buyinza egamba yajjawo obufuzi okufuga abantu obwembula ne babawa eddembe n'okubanga waliwo ku ebirabikako oba oliawo bannayuganda bibatuuseeko biki ebyo bye tutuuseeko nga tetunagenda ku statements za President Yoweri Kaguta Museveni ze yakoze lwabadde lunaku lwa kusajjo 26 yesterday ku national address ebigambo bingi byayogeddeko naye nga tetunagenda mu bigambo bya president twagala sooka kulaba NRM biki byekoze myaka gino betugamba nti wano kuba n'entasiime bulwagiwa NRM byekoze weebiri naye kati biringa ebitakyaliwo omanyi buli wolwawo you are forcing the system to undo your early achievements. System liwo giramirako ennyo byewakola biwajja oteeseteese. NRM yajja mu 86 balina ebintu bye bajja nabyo 10 points program mwalimu okulakulanya ebyobulimi ebyenjigiriza okitegeera bagenze ba implementingako kimu na kimu kati mu ebyo bifuuka nti bya bulijjo eri abantu aba bulijjo nti ddembe lye okitegeera enguudo zirina okubaawo okitegeera yalaba abantu nakyokoze nga bakugamba nti n'enguudo ate zogamba zozimbye ate tuzisasula za looni ffe tuzisasula kati omusolo gwe tusolooza ffe gwe mutujjamu gukola ki okitegeera amalwaliro gogamba gozimbye kati mutulaga lyerubowa eriko obuwumbi n'obuwumbi obubbiddwa okitegeera naye wogenda ku malwaliro Obote ge yali yakoze Obote oli eyakolera emyaka 5 okitegeera eyawamba obwakabaka mu 66 n'afuga paka 71 67 emyaka 5 Obote yazimba amasomero mayitirivu okitegeera nti gwe mu myaka 4 yamala nadda mu party 2 n'akolera bye yakola naye ngera mulimu mutawaanya kuba mwe mwamalawo eddembe. oba Obote yamalawo eddembe bano be batabangula emirembe bano abakina mu 6 wanje bano be batabangula emirembe batya anti kati already yali mu government ng'azisavinze yaliko mu government y'Obote nga yaliko minister wa defense atenga yamusabira ekifo by the way Tanzania Obote yasabira Museveni ekifo Tanzania ogenda okusoma ewa Nyerere okitegeera bano batabangula emirembe Obote n'akolaga nti mu kaseera ke yalimu nga mulimu musuna ayina bye yakola n'azimba zimulaga ezo z'olaba paka na kati eziri wate kati mwe mwazeddiza muzifudde zammwe z'abaguuda abankuseera bawegire mubagobye agenda ekiro kati luli nina mukono gwe natwala ng'agenda ku scan x-ray emulago kati ya mitwalo 6 x-ray okitegeera tekyali kyabolera emulago yafuuka simanya specialized hospital mulago national specialized hospital kati abankuseere bagendewa bajjanjabirwewa kirudduwali anti kati bonna tebajja genda kiruddu muzimba amalwaliro agali mu regional hospitals agawerako kati gwe tojja kundaga just ebizibu complex biri kiruddu ne Kawempe nti government mu myaka 4 yo byetaddewo ana gefugidde ebyo bitini nongama kati mulago mukubyeko obukubi plaster Obote gwe yazimba Obote 1 guno kujja n'okubako obukubi plaster zakolanje okitegeera amalwaliro nga temuli ddagala abantu bye services ze bateekeddwa okufuna temuzibawadde okitegeera gwe wajja mu 96 n'otugamba ekireetedde ensi za Africa obuzibu bakulembeze balwako we twakikujjukiza wano n'ojja n'ogamba abalwako nga tebalondeddwa
kati walabye nga bagoba nabbanja eyo mu Basoga tebale kye bakoledde bantu ba Busoga balimi ba bikajjo babagamba balime ebikajjo naye ne babalirira etteeka erya zoning tokkirizibwa kutunda bikajjo byo kugenda erijo girowooza asobola okuwa ssente nnyingi olina bitundawo aliwo n'agula ate ng'agula layisi bakugamba turaka namba ebyo bittate ebinene babigula layisi emmotoka ennamba eyali eya 15 kati eno zoning gye balita yebasizza obwavu jubira kati ebikajjo woobirima tolina kirala kyogenda kuddamu kulimawo takoba olisse bagula sukali kire 15. Webale nnyo kati bino gavumenti eruddeko gavumenti zonna ez'aba dictators zigenze zifadinga out kati bwotunuulira abasajja abayita Cuban Revolution mu 1952 waliwo omwami baali bamuyita Fulgencio Batista yawamba obukulembeze ng'abujja ku mwami bamuyita Carlos Prio Sakaros okitegeera nga bagamba oli yali amusibira mu bbwa abatulugunya akoze ebibi bingi ku nsi nansi bo ne bajja mu 52 ne bawamba wayita emyaka nga 7 nabo ne babawamba Cuban Revolution eya Fidel Castro ne muganda we Raul Castro kati ezo zonna ezo revolutionary governments ezajja nga zizze ezizze mu kununula zagenda ziggwawo era Fidel Castro waafiiridde wano mu 2016 walabanga abantu bajjaganya bali badduse mu Russia bagenze baliyo bali mu America badduka mu Russia kati ngala bati kati guno omulembe naffe gwe tulina abaana badduse mu Uganda abamu bali mu Canada UAE abala bali mu America okitegeera bangi jona kadde ngamba mama wange omwanya mukadde ngenda fuluma Uganda mukadde naga mwana wange nze nalabye nempandika nawandika ebbaluwa nga ngiwandikira President Museveni atitayalinge nagikuwako kopi osobola ogiwa abalabi baffe nabo bagisomemu ebbaluwa eno gye wawandika gisomera abantu wagiwandiika ng'enaku z'omwezi 24 January ebbaluwa eno egamba bweti Kyabeeyi Julius K. Muziga Buziga Makindye Ssaabagabo Kampala District ng'enaku z'omwezi 24 January 2025. Dear Mr. President, I'm writing to you today as a concerned citizen to respectively request your consideration of resigning from office. After over the decades of rule, it has become increasingly clear that your leadership has failed to address the oppressing issues facing our nation. The widespread poverty, inequality, and human rights abuses are testament to the need of new leadership and a fresh vision. Furthermore, the recent events have highlighted the escalating levels of repression, intimidation, and violence perpetrated against citizens, opposition leaders, and human rights activists. These actions undermine the rule of law, democratic principles, and the very fabric of our society. As a nation, we deserve better leaders who prioritize the welfare and the dignity of all citizens, who promote transparency and accountability. And ebbaluwa eno nkujukiza nti Julius agiwandikira President yani Museveni. As a nation, we deserve better. We deserve better leaders who prioritize the welfare and the dignity of all citizens, who promote transparency and accountability, and who uphold the principles of justice and equality. In light of these concerns, I urge you to consider stepping down and allowing for a peaceful transition of power. This would be a significant step towards healing our nation, rebuilding trust, and
paving the way for a brighter future. I would like to emphasize that this request is not motivated by personal interests or malice, but rather by a genuine desire to see our country prosper and flourish. Thank you for your time and the consideration. Sincerely, signed by Chabei Julius. Sebo. Wetaga drone chi. Nedda. Oba bino tebiri mu drone. Uli wotuuka ng'olaba okuze muzadde abaana. Society ekyuka. Yes. Okitegeera. Yes. Tosobola kuliidinga nsi myaka 4 ezo generation mmeka. Kati mwami Museveni mwami Museveni yajja mu byobufuzi mu bukulembeze 86 emyaka 4. Kitegeera myaka 4 kati omuntu gwe basanga wa mwaka gumu wa myaka 4 kitegeeza omwana w'emyaka omusajja w'emyaka 4 asobola okuba n'omwana w'emyaka 23 oba 22 waba yazalira ku 17 oyo mwana ali ku university n'emirimu n'okusoma amaze okitegeera anoonya mulimu tagulina okitegeera President Museveni ye nga ye ayina byali azze challenges ze yali yalabye nti mu biseera ebyo walingawo abakulembeze abali tebawa kiti tabatassa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu okitegeera n'alaba nti ey'ensonga nkulu nnyo asobola ogitereeza amagye gali tegalina mpisa amagye gedda nga bakugamba nti emmundu gwe musaala gwo ng'era omusirikale akusanga n'akubuuza olina ssente ziriwa totambula na ssente omusirikale zonna omusanga kukuba zikujjako kati tulina amagye agabadde more disciplined than the previous armies kati otunulya Uganda army eyali ey'Amini nti bo at least ate ng'era nabo tojja banenya kinene nnyo kuba bayingiramu bano abali baagala obuyinza ye mwami Museveni yakugamba Amini teyamufugako okitegeera Amini yawamba leero Museveni kyanayingira agenda atandika okulwanyisa Amini gwatalabyeko nanfuga ye nti ali atya okitegeera yayagala obukulembeze kuvanga akyali muto kati beno be batabangula eddembe bano bennyini abatugamba nti baleeta emirembe gye babadde bali awo bawoza semanya amenunula be batabangula eddembe okitegeera kati tugezaako kumusaba kakkane akkirize aweeyo obuyinza tuleme kuba mu ensi zibadde mu power struggle okulaaliralaalira tulaba ebizibu ebizituuseeko tunulira Libya Tripoli nga we yali efaana 2011 January wa 2011 kuba Tripoli we yasemba okulabikako obulungi mu January Gaddafi yali yakava wano waliwo wano olukungano olwali wawe Munyonyo balyoke balwanagane n'abajasi ba Museveni abakumi ba Gaddafi ba Museveni nga tebaagala bano providing security eri mukama waabwe Gaddafi bano wali babagamba mumuli bagenyi mukomeri fye tugenda okuprovidinga security eri Gaddafi bane bagamba nedda sebo omusajja waffe tumwekoomira era baakuba abasirikale baawano bali abana bali batendeke yalina abakazi nga bikazi binyirira biyina zinnyashi biyina amabeere nga biyina okitegeera era baakuba abasajja babo ne babajjako ne bupiso ne babusuula wali ne bagamba mukomeri temujja ku kido kya pulezidenti waffe kati okuva Gaddafi yafuna ensasagge wane munyi wagenda okudde waka ng'emundu etokota ab'Bengazi nga batandise okwekalakaasa okitegeera ensi teddangamu kubeeramu mirembe paka nakati buli kyalo kirina jjeno waakyo kirina obukulembeze bwakyo ensi yatabanguka yaggwawo bwe tuba tugamba nti yali afugidde Libya emyaka 42 kati mwami Museveni yagenda myaka 4 oludde agirimu anti kati twagala kati ensi egyensiko mukasaka bine byaddukirani omwami Nadduli be bateesanga obukulembeze bw'omukasaka ne bakkiriziganyako nti olivaako olifuga y'emyaka 10 naawe ompe nono omuwe ali bonna bazingidde wamu yafuze eja abamu bafudde n'okufa okusinziira ku tweet za General Muhoozi Kainerugaba n'ebigambo byazze ayogera Besigye nja tujja muteeka kalaba misanatu enserabe Bobi Wine nja mutemako omuntu oyo yengwa etaaga mulamu ate Kenya yero bikoze bite tweets zibadde zaako mukumu Balamu yavayo n'atugamba mbwa bahakinga muki ayo Balamu yelo Twitter account Balamu tubayita balukomba magosi
Wabadde ng'olaba nnyo tweet za Muhoozi nga Balamu avaayo okuzikungiriza na kukuba mu ngalo. Ajjajjatta mugagga. Ate kati avaayo okugamba mbu baagi hacking kati goberaawo nga nawe ofollowing account nkati naye eri hacked. By the way, natwalayo omusango mu kkooti nga njala kuvunaana omukulu Muhoozi Kayine Rugaba. Kwezo reckless statements ne tweets zaakola. Ebbaluwa nayo nagikuwa. Omusango gwe nateekayo mu kkooti. Okitegeera. Kati baba n'okugenda mu abamaje akakiiko k'amaje kagenda mu parliament aka defense nabe ne bamwegaana ne bagamba abiri ebintu abitweetinga nga yiye so si nga CDF era nange namuwabira nga yiye Muhoozi Kayine Rugaba so si CDF sawabira CDF kuba namanya nti bayera bajja mwegaana okitegeera ne muwabira nga yiye Muhoozi Kayine Rugaba kati awo yamanya okumanya nti omusango gugenzeeyo n'asooka dduka ku Twitter era yasooka n'adduka okumala ennaku nga 5 n'amala ate n'akomawo kati agenda wadda akawunti agigira nabanga agigyeko n'amala nadda. Ekyokuyita ababaka abatuula akakiiko ka defense aka parliament biddiikuula ba crowns era n'agaana okubeera nga alabikako mu kakiiko kano sipiika n'abategeeza banaye mugende mu maaso nayogeddeko naye ne baŋŋamba taliwo kitegeeza ki anti kati olaba mulimu okunyooma parliament eyo nayo yeese ine ebizibu byayo nti abantu abalimu abasinga sibye basanidde okubeera mu parliament kyobola banaffe twasazeewo kati twekwatire mu 2026 tugenda kujja Kampala Central MP we Kampala Central ngenda kwesimba we ndaba parliament erimu abantu bangi abatasanye kuba mu parliament kati Muhoozi naye kati oluuso ogenda n'ogwako ku side ye nti parliament erimu abantu ababbi obubbi abagezaako kwekusa obwekusa bokka na bokka tebafudde ku nsi na msaasaanya ya wa musolo sente ze bakuŋŋanya mu bantu zikola ki buli we bayingira kibasookerawo kimu kyakuteesa ku misala gyabwe na kugigereka kuba parliament erina amaanyi yagegerekera omusaala buli parliament ejja buli babaka abajja buli kubawo kulonda wabaawo restructuring y'emisaala beeyongeza okitegeera nti neeza emmotoka nti nazo kati ndala kati naye wagamba nti ajja kubajjamu waaba naba wakujja ajja kukwata bakwate oluusi ogezaako n'ogamba nti parliament eno erimu emivuyo mingi okuzzaako emabega kati MNRM ye erimu ku celebratinga myaka 37 nga bagamba nti ekyokuleeta eddembe wano eno n'okubeera nga balwanyisa oba oli ebyo bye baali baagala okulwanyisa ng'enguzi ate babaka benja kajje n'Omuhoozi akapiero ne bagamba affe tugenda kwekalakasa nga tugenda ku parliament olw'enguzi esukkiridde mu parliament n'ebintu ebirala ebiringa ebyo ebbulwa ly'emirembe mu ggwanga tugambe taata n'omwana bantu banjawulo era Muhoozi asobola okugamba kitaawe Gaddafi yatta kojjaawe n'atwala n'afuga ensi ne Saddam okitegeera yaba yawambala kazini we ne Saddam kati ebyokuba nti oli buli muntu asobola okuba n'omutwe gwe Muhoozi naye kati era kati Muhoozi talina nnyo kyasobola kutugamba lwa nsonga kitaye we yali nga alina baakutte ku babbi abali babbye ssente ojjukira wadawo n'omwami bamuyitaani Mawanda Muhoozi yemuko yali akuba ekikopo kitaawe ate Mawanda okitegeera katoyiza ate kungamba nti gwe Muhoozi yala kulwanyisa nguzi nga kitaawe abadde nga azuukuka alwanyise ku nguzi yadde azuukuse bukedde ate gwe n'obagezaako okulaba nti baakwata gwe ate boota olw'okuba bakyaliibo okitegeera nawe oba olina okwekuba mu ttokye oba ogamba nti olwanyisa nguzi sooka empawalike gavumenti ya kitaawe kuba nawe mu gavumenti olinamu amaanyi mangi byokoze nga CDF ate banno si bye baakola okitegeera bali tebaabikola abalala abaakusooka gwe amaanyi olina mangi olaga nti gavumenti ogirinamu 5 kati sooka okwate ku babbi muzeeyiwo tokola appointment ng'ogenda okulaba muzeeyiwo esaawa nawe yagaliddewo omulabira mugambe bino bikole kino kikolebwe ensi yaffe tuba tugyetaaga egende mu maaso kuba naawe mulina wano byemukoze bemutaagala bisaanewo singa ensi ebanga etabanguse osobola okugayidinga ku kitaawo n'omugamba muzeeyi ono begobeeko kati nakulaba nga osonga nnyo olunwe mwoli omwami w'emmwanyi ng'ogamba ye mubbi ennyo lwaboogo ngagamba oyo ye mubbi olina omubbi asinga okubba ate okutte mukwano gwange omutadde mukomera omuko takkiriziganya namuko buli omu alina omutwe gwe
omuko ayinza okulaba nga ate omuko bongo mmese okitegeera omuko nga alaba omuko gwe twaleeta yajja kubba bubbi mwannyinaffe nakubba bye tukozeewo kuba kati ye ng'omuko si asalawo mwannyino tosobola kusalawo mwannyoko ani gwaleeta mwannyoko yagwa gwi mulaavu nagamba nsi ono gwendeese yansabula byenjagala webiba tuliko beyond the newsroom okusana obombe fo bwekika video soko jimpera like bojwa like obojwa de video kugitambuza otuuka ku bulise kinomo nkujjukiza nti gwagala olanga naffe essimu zaffe weziryawo wansi tukyagera basi n'okubagala okwasagaja po mbeera ey'enjawulo yesebo Julius mwannyoko aba yaleeta omukonga gwaleese gwe nga tokkiriziganye naye bisobola okubaawo naye tosobola buli kiba kizibu bbawula obubbi bwe buli mu gavumenti abantu babbye essente z'omuwi w'omusolo bangi tebakwatwako kati ab'amabaati baddawa ababba amabaati bakwata bukwasa baana bali bagezaako kuteekawo embeera okulaba nti babandya ssente zibbiddwa n'amabaati teri n'omu yakwatibwa abakwatibwa nalabako bano abakazi bambi abankusiire yenanduutu oyo ye yafa n'omusango waliwo nono ne bamuggyako bano bwa minisita babamuggyako ali awo asaba appointment omukulu wa musaasire yayi byagana bamukubye ekikono bati tayitawo bamutaddeko ziddabu chance lukokola toyitawo nenga abalate bo balya butaala kati waliwo minisita Amos Lugoloobi bamukwata agatadde agasereseza n'ogaseresa ku kitalo ky'ekyente abaana bagakuba ebifaananyi galiko ne Government of Uganda permanent Prime Minister's Office bweraba nga gafulumya enkyama oliragira n'akibambulako ekiyumba n'agakweka okitegera kati tulina ensinga obubbi ebintu bye wayogerako wano Amini we yali awamba Obote mu 7 yawogera kati kiki Obote kye yakola gavumenti eno kyetakoze mpayo kimu kubikwata n'eddembe okutyebula eddembe ly'obuntu n'ebikolobero bano bayiseewo na nnyo bayiseewo nga twetegekera okulonda 2026 kampeyini zatandise dda mu bifo ebyenjawulo ne mu bitundu ebyenjawulo naye twagenze mu maaso n'okubeera nga tulaba abasajja nga beesowolayo Muhammad Nsereka abaze kaki okwagala okujja yesimbewo ku bukulembeze bw'eggwanga mulimu kati ababala CV nga abala CV kuzimbya ku CV nti nange nali nesimbyewo ku bwa pulezidenti bwe Uganda naye nga akimanyi bulungi tasobola yadde okufuna 0.08 naye ng'omalamu amaanyi nze nakugamba nakuwa lisiti ya bukyanga tugenda mu kulonda ebyayagaza Kyagulanyi tebisobola kwagaza musajja ono okwagala takulina kuva eri mu bantu talina kwagala okitegeera akaluuko mu Africa kakabeera between two people incumbent n'ono amuliko era wozenga olaba kuva Besigye bwe yajja mu 2 nga zenedi form agenda we beesimbawo Museveni olwo yafuna Besigye yafunanga miliyoni 2.3 okitegeera yali namba 2 ono ali mu 51 52 Museveni azenga wangoja ku 51 52 53 54 ngono aba mu 38 okitegeera tatuukana mu 40 abeera mu 30 kati ate kati Kyagulanyi we yajja obululu Besigye bwe yafuna luli ate bwe baawa Kyagulanyi okitegeera basigala mu looko ya Besigye kati nti namba 1 ne namba 2 bano ba namba 3 namba 3 yali yabadde w'amaanyi yali Amama Mbabazi yafuna 1 yali 1.4 yali 1.4 kusendeze yalina Amama Mbabazi suubire nti ono abala kimu kugeza ku CV ye ayagala kugeza ku CV naye nga talina kigendera kifuga ggwanga eggwanga kiba kintu kinene se constituency bano babadde nezi single room constituencies oba ziyite bedroom constituencies Kampala Central okitegeera ogitambulako n'ebigere mu dakiika nange omaze no seriously kati omuntu kati ezo constituencies ezentini yabanga single room omuntu asula mu single room obugaggabe bonna abaabulaba kati nsere kuwayimirira wana alaba constituency ye n'agiraba weekoma yesebo okitegeera byanjawulo nnyo kukufuga eggwanga jo nabadde mwa lira naye osanga omubaka atwala constituency ye Kiryandongo mugivuga like dakiika ngana muli mu bbaasi edduka muvuga muyita mu constituency ya muntu naye omusajja alina constituency ya bigere okitegeera kati oyo ye ayalaga kuzimbya ku CV nga twafuna bakatumba oye
okitegeera tuze tufuna abantu bangi abazzenga okukangamu obukanzi n'abamu nga babadde nga fronted kugezaako kugamba nti tuwezezza bakandidenti abaliwo okwesimba nti Uganda mulimu eddembe buli asobola okuvuganya. Mathias Mpuuga yabadde mu saidi z'Elwengo n'ategeeza nti abalonzi baba bagenda okulonda bagende mu maaso n'okuba nga balonda so bo balimi bamwanyi naye bakole kye bayita okulonda emmwanyi so okunoga kuba okunoga onoga owulula lumu zengedde naye alonda ajjamu neyengedde nga yakirerya nesuulibwa ebbali oba oliawo n'alonda eyo emyufu erimu omulamwa ng'oluganda bwe luli. Mu ngeri yemu yategeezezza nti reforms zaakolako n'omwana omuto aziraba n'omuzibe aziraba n'avuga ebimotoka by'abaana bato nga adduka aziraba nti ye ayagala kimu kyokka omukulembeze bwe baba mulonze e Masaka obululu bwayo bulangirirweyo nti Julius yawangudde e Masaka. So opposition ye yatategeera Mpuuga mu statement za Mpuuga ezo kikyagezaako ozimba. Mpuuga omulaba abadde mu byobufuzi okuva 2011 ebyobufuzi muve ku biri byawoza mbunze mbadde mu byobufuzi emyaka mingi. Mpuuga abadde Mmengo nga aweereza Ssaabasajja Mmengo okitegeera ebyo batugamba teri byabufuzi Mmengo we batugamba bennyini era ne weogendayo bagamba yagala ogenda mu byobufuzi lekulira Mmengo ogenda oyingira ebyobufuzi bya central government bya Mwami Museveni kakitegeeza. Mpuuga abadde mu byobufuzi kuva 2011 we yajja ne yeesimbawo ojjukira ebyamulende basooka namukuba amasasi bamusanga ne mukuba omusajja mu loogi eyo namukuba amasasi ne kabanga kasitanti okumuleeta mu mawulire okitegeera gwali mukisa it was a blessing in disguise okitegeera kati Kyagulanyi gwagezaako okulwana Mpuuga talina kirala kyamaanyi kyagoba ayagala kukakkanya Kyagulanyi okitegeera yensonga lwaki ne mukuziika Sseggirinya bano bakikola kagendere nga bakimanyi Mpuuga agugulana ne Kyagulanyi ne bamuwa okukulira okuziika Sseggirinya okitegeera nti aba ategeka kati bo bakikola kagendere kuba bakimanyi ono agugulana n'oli asobola omutolako ku numbers. Reforms zagezaako okupushinga Mwami Mpuuga yes nungi naye omutima gwe zirimu Mpuuga aluddewo wano Kyagulanyi gwalwana ze 2017 gy'emyaka kadi myaka si 8 Kyagulanyi gyamaze wano Mpuuga wa 2011 babadde nga muziwo okutuwaka nga bakugamba nali ne Munyagwa nga agamba balina abantu ababalyangamu enkwe nga bapulaninga okwekalakaasa ng'ate abantu be bamu ne bakubira gavumenti abapoliisi ndi mujje bagenda okukera ku makya okujja okukebera bwe balese ebintu byabwe bagenda okukozesa ng'amagye gasazeeko babadde nga political moles. Kino kyagezaako okupushinga tekirina we kiraga nti munnabyabufuzi ayagala enkyukakyuka gavumenti ekyuke asamba awa Mwami Museveni maanyi kusigalawo kati naye bwe yakulaga ajja mu kalulu okitegeera kati political reforms ezasaba singa tebaziteeka mu nkola agenda kukola atya ave mu by'okunyumyamu obunyumya twagala ekintu ekiri practical. Kyagulanyi kyakoze kyamaanyi nnyo okuba nti anafuyiza gavumenti eno okuba nti kati Museveni addaawo n'asaba supplementary y'obuwumbi 10 nga bazinoonya tebaziraba nti yabasalako okuva eri gye balinga bajja ssente ku soosi mwawozanga abeera ku nnyonyi abeera ku nnyonyi kitegeera tewakyali nnyo kati bakulagana na gavumenti mu kugiwola ensimbi batugamba n'ebbanja lyaffe twatuuka dda werikoma nti n'abantu okulisasula kigenda kututwalira ebbanga ddene nti gwe n'omutabani ng'ogenda okuzaala ne gwanaazala ajja kuba asasula bbanja lino kati nabalabye nga beewaana ku Entebbe Express sente ze yakakola mu tolls okitegeera ze basolooza nga sente empitirivu naye nga batugamba omuchina ate yazitwala okitegeera kati bingi nnyo nti gavumenti yebadde nga yeesigamyeko okutulugunya ne bannayuganda n'okumalawo eddembe ly'obuntu nti amanyi babadde nga bagajja eri kati gwe oba olaga nti oyagala ku nkyukakyuka tukyuse mu bukulembeze option ki gy'oleese tutugamba nti oleese simanya reforms naye nga ate okimanyi tezigenda nayita si gwe gusoose nga basaba reforms wano mu kulonda kwa 2 yali 2016
waliwo omwami bali bamuyita Muhammad Mbabazi yali Muhammad Muhammad Mbabazi yali lawyer wa mama Mbabazi basayininga petition ne batwala n'omusango mu kooti ne basaba reforms zikyuka omusango gwo okuggwa abalamuzi bali commending reforms before another kulonda matunda genda mu kulonda kulala wabeerewo reforms oshegira paka nakayite zikolebwa ngera abadde nga bajja mu kalunga bakayingiramu nga bakimanyi the ground is not leveled alangirira akalulu mulala oshegira kati ensi nezetunyome ensi zino nti nnyo zirwanda nti Rwanda ine enkola nti bannansi baayo abali ebweru wa ggwanga basobola okulonda kwembasezi zaabwe twakirabako wano Rwanda okulonda kwebadde mujjo wano abanywadde babadde wano nga balondera kuzembase zaabwe mu nsi yonna buli Rwanda gye badde n'embase bannansi abaliyo balonze baleta ekiteeso nti bannansi abali ebweru wa Uganda balonde omulamuzi byabakama yakugambye tekijja kusoboka Munnayuganda yagala okulonda yeteekemu tiketi alinyajje kuba bakimanyi bannayuganda abali ebweru w'eggwanga bayitirivu ate nga bakowa gavumenti badduka wano for greener pastures lwansonga ensi tebafunyeewo kye basuubira kuba mu nsi buli muntu atuuka ebweru w'eggwanga anyiiga nnyo ng'atuuse eri babadde tayogera bw'atuuka eri onyiiga oli ofuna obusungu lwansonga otuuka n'olaba bali basajja emisolo gyabwe kye gikola ogenze n'oyogera kapere yatugambe ku Uganda otuuka Dubai weri kijja gyetaagisa emyaka 10,000 Dubai ogiraba wano mu yali 7,743 oba Uganda yagiwa obuyambi nga basindise Moses Ali kati Moses Ali akyali ne mu gavumenti eno waali be batwalira Dubai obuyambi nga bali bubi nga ffe tuwola Dubai mu myaka ku biseera bya Amini kati ffe tutwalayo baana babayita n'abakadaama baddu okitegeera ne babawa obusente obutini ate ne gavumenti wano butuuka n'ebutema omusolo omuyitirivu Gino Katumba wamala badde bamugamba nga bagamba NRM emyaka gye celebrating mu bukulembeze na Museveni gyatufuze nga bagamba nti ebimu ku byo baleetawo emirimu n'okusomesa abaana education system ya Uganda yakyukamu ne bamubuuza ekibuuzo ng'abaana baggwera bweru n'agamba bannayuganda be baagala okwesiba mu buddu kubanga singa bwe bamala osoma beetandikirawo emirimu batandike giriwa ekyo kyeyogedde omukulu alinga atali anyway abantu abasinga eyo tebali connected ku reality n'ekiri ku ground bali wala nnyo n'ekyaddala okumanya ekituufu ekiri mu nsi wano mu Uganda otandikawo ka business wakati nnyo wekati oba wakasasula landlord emyezi 3 egy'ekizimbe wiiki eddako baba bagambye dda bakesisi lyedduka kati balingidde mugende musoloze nga bakesisi bazze license aba URA nabo nga bazze pay as you earn tonatandika na kukola bizinesi bagikubirawo ekigunga yakatandika okitegeera bino bagamba nti bagabira smart tax holidays baziwa abagwira already ate abajja nga tebalina na ssente oli najja nti tumuwolere twewole kati oli weyajja twewole ettaka twewole ssente tumuwe n'ettaka lya bwereere azimbe eddwaliro investor gavumenti yeewole sajja agamba kiri mu Uganda wokka investor wajjira n'omutwe gwe ne bamwewolera ssente ne bamuwa n'ettaka lya bwereere ne bamuwa ne tax holiday n'akola nga ye atwala butwazi ssente waabwe aziza waabwe kutegeera kati jene biwa batabimanyi neewuunya lwaki avayo nayogera nga tasoose kufuna information entuufu eri mu nsi gyabeereddemu jeno okitegeera bino abantu tebatandise kubyogera kati sinze nsoose okubyogera weebiri tulina peneti yajja ne basooka ate kati bamuwa n'emmwanyi okitegeera eddwaliro lyagaana naye kati batandise oddizimba oluvannyuma batandise kati okulizimba I think bwe tuba twebaza effort y'abantu abamu aba opposition bwe tulaba ku ddwaliro ng'eryo nga livudde ndowooza tuba tusaana twebaze ku bassennyonyi kuba baakola omulimu ekyennaku sina mwaka nti kisanja kino wabula mu myaka gino ebiri 2023 ne 2024 webatandise kadi balisitudde speed kubanga limazeewo akabanga nga olaba bibaati ate nga tebakkiriza nakugenda ku inspecting abagenda okukola inspection nga babakwatira awo basikali abakuuma ekifo ne bagamba nze nina orders za shoot to kill waegezaako kuyingira wano ebyo bye bimu ku bye tucelebrating nga NRM tetusobola si emu kwe tulina okucelebrating kuba ati
Government ne webe evuddewo. N'enguudo nga zino ze tulabako. Government ne webe evuddewo. Nakugamba. Eddwaliro lisobola okukolebwa government eddako. Lwansonga gwe administration ye weekoma endala weetandikira. Sente sizizo gwe omukulembeza nti zizo zijja mu nsawo yo. Baleme kusiruwaza nsi nti sente zaabwe. Sente zaffe bannansi. Emisolo gye batukuŋŋaanyaamu. Okitegeera temutugamba nti Museveni atunda ntezo okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa nti waanaagenda nga terinaggwa tujja batufunye akabaate no emisolo gyaffe weegiri tusasula emisolo gavumenti eddako ekwata bukwasi nti ono byalese mu kkubo kwe tutandikira kuba emisolo giba gisoloozebwa kati tebajja kulowoozesa nsi nti gavumenti weegenda mbwe erina okumala ebyo bali babikwatira mu bantu obugyega ndi bannaye mumpe ekisanja malirize byesimanye byesinakola balina ogwo omuze tuba tunatera okugenda mu kalulu nga beefuula abakola enguudo kati nkakasa mwenamweneyo gye muli mulaba nti enguudo bali muzikola kati bajja bateekamu ekyo mutuwa ekisanja oluguudo luggwe newe mutamwongera gavumenti eddako ebikola lwansonga sente weeziri bano tebazijja mu nsawo yaabwe kituufu ekyo. Julius Sebo mu bufunze NRM ku myaka 37 ku myaka 45 President Museveni gyatufugidde n'ekibiina kye awo wetutuuse anti kati wotunuulira ensi zetwali tusinga ngate kati twegomba zo okitegeera Uganda ekyasobola okyusa obukulembeze mu mirembe a peaceful transition anti kati kibakwani ali mu ntebe okitegeera yalina okusalawo yekube mu mutima kyobola namuwandikidde ebbaluwa eri gy'osomedde abantu wekube mu mutima taata okkirize kubeera woogezaako okugaana ebinajja tebijja kuba abantu basobola okwekyawa ne mu magye mwenyini mubaamu abasobola okwekyawa ne bagamba kati tuwambe buwambi kisusse kutegeera ali mu ntebe yalina okukiteeka mu nkola ateekewo asetinge engeri ensi kati gyeyina okutambula after him nti tewali mukulembeze mulala agenda kuddamu kufuga nsi eno myaka gisukka 10 yedde nze mbakalakasa emyaka 4 naye otuyamba n'otuteerawo amateeka n'ogamba kati ensi nze nga nze nfunyemu kyenfunyemu nange kale ninawe njituusizza kuba yes wootunuulira ensi nga weeri ku ye ku bantu abaakulira mu nsiko walaba nti kati wano waliwo ebizimbe yalaba nti tiza na achievement. Julius nga tumaliriza kalogere ku issue eno okusinzira ku bannaffe abanyarwanda abamu abazaaliddwa wano n'abakulidde muno bagamba bafunye okusomoozebwa nga baboolebwa bayitibwa banyarwanda ate ng'ekituufu nti mbubo si banyarwanda era batuuse n'okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga Kyaloddaaki n'abaddamu nga bagamba nti ku immigration tebafuna passport babagamba muddeeyo wammwe Rwanda. President n'atowa order egamba nti babuuzibwenga ebibuuzo ebyenkanankana ne bannansi abalala era baleme kusosolebwa. Kitegeeza ki kino eri bannayuganda n'eri n'abantu bano eno? Tulina engeri nnyingi ze tukakasa omuntu nti ono munnansi okitegeera by birth by registration bingi kati bano abanyarwanda abali wano waliwo abaliwo nga wajjira ku mugugu ne maamawo n'owangaalira wano weebali abakulidde wano nga naye tebamuzaalira wano okitegeera maama we teyali munnayuganda okitegeera kati abo bebamukuba complaininga bino ebintu birikkiriya bannaye abanyarwanda bangi wano abalina passport nga ye obuzaale bwe bulikkiriya nti yesi maama we abadde munyarwanda nga yajja si munnayuganda naye n'amuzaalira wano kati oyo by birth aba munnayuganda era afuna passport okitegeera bebekulu kino kyabadde nga akola okutwala nga abakazi be bazaalira engeri mu America kyekyo nti omwana gwokasa omuzaalira eri oyo aba afuuse mu America okitegeera kati abanyarwanda abatumazeeko emirembe beba bazze obuzzi nga balamu nti najja ndi wa myaka 3 ensi erina amateeka ebirina okubuuza ekyo gwe nali ntambulako mu bbaasi emu omuwala kyeyava mbuuza nambuuza oli wa wano nti anavudde waffe Rwanda naye baŋŋambye
eno okufuna passport okugenda ebweru okufuna tebijja kundwisa kati ayala jagifunye Uganda nga simuna Uganda okitegeera ekintu ekyo era natuula neneebuuza nenga amateeka ga citizenship gali kiriya bantu bagasome owera otya munnansi so tugambe nti nno badde tebasosolebwa wabula badde bayita mu process ntuufu process ye bajjamu process yo eri kiriya gwe jangu lete ebbaluwa ze eddwaliro nti yes mama wange teyali munyalwa munna Uganda naye yanzalira wano banzalidde wano nti mu 95 okitegeera kati uyo omwana aba n'emyaka taba mu myaka 3 banzalira wano nti bakuzalira nti ebbaluwa z'eddwaliro ziizino oyo aba qualifying okuba munna Uganda bangi batiisatiisa abantu bano ng'ate mooteeka ne bannaabwe ababagamba nti watolonze President Museveni omukulembeze agenda okuddako agenda tugoba mu Uganda atuzze Rwanda anti ate abamu baleetanga baleete nga bazze kuba kalulu jomanyi nti waliwo kati baasi ezibasomba ne babaleeta ne babayiwa gye babayiyeeyo naga mujje mulonde gundi kati watuuka n'alemerawo kati nalowooza afuuse munnansi be babasinkanye obuzibu nga buno amateeka ga citizenship gali kiriya bagashumba bakimanyi babazalira wano lwaki bo baziina ate baleesewo obuno bankusere batuveeko baleeta ekyabavandimwe ekigaana kati baleese uvumbo obuno baddeyo ewaabwe okitegeera baddeyo gashumba bagobye gashumba ye banna ababuli ekitufu aleme kubawabya gashumba beyo bemitala Maria mbidde bannabyabufuzi baagala bafujirirako bugize naye bo bannabyabufuzi nawuliddeko n'eddoboozi lya Otafire nga ayisaamu gashumba eggaali gashumba yaligeza agezaako kufuuka nkiyite ntya agezaako kufuuka kiteetaagisa yasooka n'aleeta ekyabavandimwe ekyo nekigaana nga yala kufuuka pulezidenti w'Abanyarwanda abali mu Uganda kati bana abaana be balina jjukira abantu tulina bamalaya be tusomba wano waliwo wano abaana abalina ebiyumba by'abamalaya waliwo n'abaleeta abakazi ab'okuwasa oli akubuuza oyagala omukazi mpa emitwalo 2 nkuleetera omukazi kati waliwo balina ebiyumba by'abamalaya nga balina sex breakthroughs ng'agenda n'asombeyo abaana erwana n'abaleeta Rwanda abakazi bangi bwe batyo oba abantu bangi bwe batyo anti kati ensi yaabwe erimu amateeka mangi kati gatuuka ne gabanyigiriza ne bagala badduke kati batuuka wane waffe balaba nti mutambula n'ekiru ne munywa bbiya paka ssaawa 11 libayite eddembe nti okutambula paka ssaawa 11 n'onywa n'otamiira kye bayite eddembe omudugavu muwe emirembe omufugu kati wano twalina abasajja wano bajja bali Eritrea bajja okusamba omupiira national team namba nedduka neva ku gundi ku tiimu yaabwe ne badunga bagala kusigala wano Uganda nti balaba wano abaana banywa omwenge badikina bakola buli kimu bali bayite eddembe kati tulina wano kati Eritrea bangi Eritrea nze basazeeko ebitundu by'eggaba abasudani soko bo baveeko bo balina kalibbe ebizibu ensi eri mu ntalo ne kati waliwo Eritrea teri yadde olutalo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.